Eno ye wake up call mu program etuli omukeeze. Moja government ne wabagakawo yafulumya ogwaliwo okugamba ati kati mu bufunze tugambe Lutalo anoonya Lutalo ku Isaac Semakadde presidenti obeera ddala muwuzi wa bunyama wa Anthony General mu bufunze wa bunyama tosobola Semakadde tamusobola ozikakasa just muzi wa bunyama kakati omanyi Semakadde abawuliza bayinza okuba tebamumanyi soko mutubuuliremu dakiika ng'eno yani one of the wisest lawyers in this country. Tuyinza obutakkanya ku nkola ye y'emirimu lately nange olw'omukaluubirirwa nga ndaba ebintu byakola biri so bold bisusemuko nga birimu obuvumu bungi nga birimu obuvumu bungi nga ku balooya abagezi wano mu ggwanga Semakadde namba emu. So Lutalo musajja wattu anoonya Lutalo anoonyera just nduza bakabampaane nga tena kyayinza mukola naye nga principal Semakadde entuufu tuyinza okumusaba nti akozese emiwaatwa emituufu okugituukiriza. Anthony General atafuuse nnyo ekitagasa. Anthony General kiri wakiwano afuuse nnyo ekitagasa atonoonera omulimu atonoonera ayonoona ekifaananyi ekya ofiisi gy'atuulamu. Advising government ndowooza olaba eddembe ly'obuntu lyonoonese nnyo ku mulembe gwe talabula takola ki abantu babasibira mu kkooti z'amagye agamba kituufu basibira mu kkooti z'amagye bintu bingi nnyo byakola ebitasaana. Twayanza nnyo tweyanzege munnamateeka Keeya Muwanje Jeremiah balamuziza nnyo basonye obutabuuza ku ntandikwa naye baagaliza olunaku olungi. Amina twayanza tweyanzege ssebo akuume. Eno ye wake up call mu program etuli omukeeze.